Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire eddagala eryo oba tutunuulire ekibala ekyo. Kiyitibwa beetroot, bw'atyo bw'afaanana. Beetroot oyo mulungi nnyo ddagala, liyamba lijjanjaba endwadde ez'enjawulo wamu n'okuyamba emibiri gyaffe singa obeera omunyweddeko oba singa obeera omuliddeko. Beetroot oyo ojja musanga mu butale, bamutunda bulungi nnyo. Mu Uganda alimibwa lwakuba abasinga temumumanyi naye nga mulungi nnyo. Osobola omukolamu juice nga bw'ojja okulaba mu maaso awo. Ekirala osobola okumusalaasala n'omufumbira mu mmere, naddala emmere eyo ey'okumakya ey'eminwe, naddala ng'olina omuntu wo nga si mulungi mu bulamu bwe. Kikulu nnyo tunuulire kati ekyokulya ng'ekyo oba ekibala ng'ekyo, tukiyite ekibala kale tuliyite eddagala, beetroot mulungi nnyo, ayamba nnyo naddala ng'olina obulwadde obw'enjawulo. Mulungi nnyo, osobola okubeera ng'omulya, omukolamu juice, omuteeka mu emmere nga bwe nkunnyonnyodde. Kati endwadde z'ayambako, ekisookera ddala mulungi nnyo bw'obeera onywa ku juice wa beetroot oyo, aba ajja kukuyamba omubiri ogukuuma nga mulamu bulungi. Ekirala ayongera amaanyi mu mubiri, amaanyi ago agatali ga maanyi okugafuna nti ogafuna ku pressure ey'amaanyi, nedda, ayongera amaanyi mpola mpola. N'olwekyo mulungi nnyo okubeera ng'omukubamu ka juice n'obeera ng'onywako. Ate ekirala osobola n'omukolamu powder oyo n'obeera ng'omuteeka ku mazzi agabuguma n'obeera ng'onywako. N'olwekyo beetroot oyo mulungi nnyo. Njagala weetegereze nkulaga enkola gy'osobola omukolamu ng'okola ka juice obeere ng'okanywako. Bw'obeera ogenda mukola ka juice, mukoleremu ng'omukoze yekka, teekamu katangawuuzi akatonotono obeere ng'omukolamu juice. Muwaateko bulungi akakuta mwoze, bw'omala omwoza muwaateko akakuta nga bw'olaba, beera ng'omusalaasala, musaleesale nga bw'oteeka mw'ogenda omukubira mu blender omwo. Bw'oba tolina blender, nkugambye osobola omufumbira mu mmere ku makya, eminwe gye bakuyiiramu, naddala ggwe omulwadde mu ndwadde ezo ze ngenda okwogerako. Basobola omukufumbira mu mmere oba n'omukolamu powder n'omusekula bulungi n'omwanikamuko n'obeera ng'omukola powder oyo n'obeera ng'omuteeka ku mazzi agabuguma. Kakati ekintu ekirala, omuntu yenna ng'obadde olina pressure ng'ekusumbuwa, beetroot oyo mulungi nnyo. Osobola okubeera nga bamukoleramu ka juice obeere ng'onywako. Kati baba bamukola ka juice bateekemu katangawuuzi nga bw'olaba kako nkataddemu katonotono, teekamu katono nga babadde bamukubye yekka. Bw'oba omukuba juice gwe wa pressure, beera ng'oteekamu katangawuuzi akatini ennyo obeere ng'onywa ku juice wa beetroot oyo. Ekirala naawe owa sukaali, era naawe osobola okubeera ng'omunywako, mukolemu ka juice obeere ng'omunywako. Oba emmere gye bakufumbira eyo ey'okumakya, eminwe egyo oba bummonde obwa boilo, beera ng'oteekamu, musaleesale omusuule mu mmere omwo mufumbiremu, ajja kukuyambira ddala bulungi nnyo. Owa sukaali naawe ajja kukolera, kola ka juice obeere ng'okanywako. Abalina enviiri ng'enviiri zammwe zikutukakutuka tezikula bulungi, juice wa beetroot oyo mulungi nnyo, ayamba enviiri ezo okukula mu sipiidi ate nga zirabika bulungi nnyo, wamu n'okulongoosa amaaso. Nga toyagala kufuna buzibu bw'amaaso, buli lw'okuba juice, ddira beetroot oyo ogattemu karoti, ogattemu ebyenjawulo ebyo ebiyamba ku maaso. Ne beetroot oyo mulungi nnyo, amaaso go tegajja kufuna kizibu, tegajja kufuna kifu, kwegamba mulungi nnyo mu kulongoosa amaaso. Njagadde mbeere nga mukulaga kati juice nga bw'omulaba yuuyo awedde, kola ka juice nga bw'okalaba, beera ng'okanywako. Ate ekintu ekirala, n'oba ogenda kukuba juice mu bintu eby'enjawulo, naye osobola omuteekamu. Ekisooka takaawa, tagenda kukyusa juice nti oba akaawe, talina buzibu bwonna. Era bw'oba omunywa ggwe omulwadde gwe pressure, sukaali, wamu n'okwongera omubiri ogwongeramu amaanyi, oba okubeera nga omunywako abeere ng'akuyamba mu mubiri, toteekamu sukaali, munywerewo. Kati nga bw'okalabaako nkanywedde, nabagamba buli wenkubira omulwadde wange ku bintu ebyo eby'enjawulo, nange mbeera nina okunywako. N'olwekyo kikulu nnyo beetroot oyo mubeere nga mumutunuulira, mumunoonye mu butale,
muleetere omuntu wo obeere nga omumukubira mu juyisi abeere nga amunywako oba abeere ng'omufumbira mu mmere eyo gy'aba agenda okulya. Mulungi nnyo, ajja kuyamba emibiri gyammwe singa muba mumukozesezza. Ekintu ekirala, ng'obadde bakugambye nti tolina bulungi musaayi, beetroot oyo mulungi nnyo ku ebyo ebyongera omusaayi mu mibiri gyaffe, naye mulungi nnyo, ajja kuyamba okwongera omusaayi mu mubiri gwo. Beera ng'omunywako, beera ng'omwemanyiiza, mumunoonye, mumukozese, muyambe emibiri gyammwe tegijja kulwalalwala. Olw'ensonga ojja kuba ogiwadde ekyo ekigyongera amaanyi. Kwegamba obuwuka obwo obulwanyisa obulwadde mube nga mubwongera amaanyi, mugezeeko bbuwa ebintu ebyo eby'enjawulo bubeere nga bufuna amaanyi agalwanyisa ezo endwadde ezandibadde zibalumba. Bw'oba onywa juyisi ng'oyagala okufuna mu juyisi oyo gw'obeera oli mu kunywa, toteekamu sukaali ono owaffe, nywa munywe nga temuli sukaali, kuba byo ebyo bye mulaba ebyo bifuluutusi ebyo biba ne sukaali owaabyo. Oyo ayamba emibiri gyaffe nga tajja kuba na buzibu bwonna mu mibiri gyaffe. N'olwekyo mbasabye mwemanyiize, mutunuulire nnyo beetroot oyo, agenda kubayamba naddala mu abaami abatawanyizibwa endwadde ezo ezisumbuwa emibiri, sukaali, puleesa, mubeere nga mutunuulira nnyo beetroot oyo. Mukitegedde nammwe abakyala ng'olina obuzibu obwo, beera ng'omutunuulira. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.